Omuyimbi Juliana Kanyomozi amaziga gamuyiseemu bw'ajjukidde omwana we Keroni. Nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu. Cinderella Sanyu the King herself abasuubiza ekintu ekinene kiki ekyo. Nja kubanga byonna byonna mbikutuusaakawo mu bujjuvu awo. Lili Puzzle akikoze kiki kyakoze, byonna byonna biweetaaga okuba nga omanya nja kubanga mbikuwa. Ate munnange ekiri ku kirebe kya NUP kitokota nga si kisaanikire, byonna byonna waneeno ku NCK TV nze wendi nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu bwakyo. Ate munnange mubadde mukimanyi omwana wa Chozani Beki ow'obuwala bannange waani? Wa Dictator Amir oba omwana wa Ssekajja? Nze naawe gonna gonna nga yina olunaku lwaleero ojja kubanga ogafuna. Gwe kikulu weekomire ku NCK TV, ebisigadde byonna byonna nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu bwabyo. Tutandike n'omuyimbi Juliana Kanyomozi. Ono nga muyimbi w'eggwanga waneeno omukyala alina eddoboozi esineekerivu era munnange atambula n'ogamba yooyo. Juliana Kanyomozi yafiirwa omwana we eyali omu bwati ow'obulenzi by then, era omwana oyo yali ayitibwa Keroni. Olunaku olwaleero we twogerera omwana oyo yandibadde aweezezza emyaka 23 naye Mukama teyakisiima, bw'atyo Keroni n'atuva ku maaso. Buli mwaka Juliana abaako byakola kujjukira omwana we, naye amaziga gamuyiseemu bw'abadde ayogera era ng'ajjukira biki ebyaliwo. Tugendeyoko olabe. 20th September. This is always a very difficult day for me. Together with 20th July, I don't look forward to these 2 days every year. Like, I dread them because I never know how I'm going to feel when the day comes. Sometimes it's easier for me to just be alone, which is what I'm doing today. I'm alone. Taj is taking a nap right now. What I'm saying, there's no one else. And sometimes I find it easier dealing with my feelings, my emotions that way. Today is his birthday, Karen's birthday. I keep wondering what he would be like, what he would look like, how tall he would have been. Anyway, I'm sorry. In all of this, I think I've learned to be thankful. To be more thankful than anything else. To be more thankful for the gift of Karen, for the gift of just being a mom to him, and what an amazing journey it was. Someone told me something about loss when someone dies and when they're very young, and they told me that in their religion, he's Muslim, and he told me that in their religion, when a child dies young, they have no sin. It means they're going to heaven. It means God has a reason why he took them at that age. And that really comforted me a lot, because for a long time I kept
saying, why did you take him? Why did you take him so early? So anyway, it's his birthday, and I'm just sitting here thinking about him. I always light up a candle for him and just pray for him and think about him and think about the funny moments that we always had with him. It's funny, I was eating Chinese noodles just earlier on, and I remembered how much he really loved them, you know. And I posted a little, video with candles. But if you noticed, I used a song called When I See You Again by Wiz Khalifa. It was not a coincidence. Karen had 2 top actors. I forget the name of the other one. I remember the name. Maybe I'll put it in the comment. But the second one is Paul Walker. Paul Walker was actually in his top 2. And surprisingly, Paul Walker died just a few months before Karen passed. So it was such a coincidence. And I still remember struggling to tell him that, your favorite actor has passed. So that song, for me, has a connection because he really loved him. I mean, he used to watch Fast and Furious every day. And I'd ask him, don't you get tired of those movies? And he'd go like, no, ma'am. He had a husky voice. So yeah, I just wanted to share this with you. Just what my day is like and my memory of him. And just one day at a time. Okay, bye. Ebyo omwana oyo yandibadde olunaku olwaliro mu mazaalibwa ge, era nga maama teyeerabirangako ku lunaku olwo abaako obubaka bw'ayisawo, naye buli bw'ayogera agamba nti olunaku luno lubeera lunaku luzibu nnyo mu bulamu bwe, nti era kimukaluubirira nnyo kubanga singa omwana we naye essaawa ya kakati musajja akuze. Bwe bityo Mukama we yagera, naye nga Mukama mulungi nti essaawa ya kakati era yamubulesinga n'omwana omulala. Oyo nga tuvuddeko eyo ye omuyimbi Cinderella Sanyu the King herself, yes, abasuubizizza ekintu ekinene omwaka guno. Zira ku nsonda ezeesiziga, Cinderella Sanyu agamba nti waakutegekayo festival. Agambye nti ekintu kino kinene era abadde takirowoozangako mu bulamu bwe nti oba akikole, naye mbujuuzi wano eno waliwo interview gye yaliko omuntu interviewer n'amubuuza nti ye abange abalala ng'abayimbi bategeka wano festival, naye ate gwe ku muyimbi nga gwe ku linnya ly'oyina ne music wo nga gw'oyina, lwaki naawe totegekayo festival? Tiniŋŋamba kintu kyoyogerako kinene, nti naye we natuuka eyo ne ntuula ne nkirowoozaamu ne ndaba nga kisoboka, nga mu butuufu nange nsobola okikola, nti so ssaawa yonna ndi kubanga nkipulaaningako, mujja kulaba nga nkoze ki, nga nkibateekamu, nti waawe okuyita abayimbi bonna ne bajja ne tukikuba kutandikira ddala ku ssaawa nga 3 ez'okumakya, abaana banyumirwa, waliwo okulya biki. Agambye nti mu butuufu era ajja kukikolako. Eyo tuvuddeyo. Omwana mulenzi Lili Puzzle Lunabe, amawulire ago nagabaleeteddeko ne mbagamba nti amawulire ageesigika galaga mbu Lili Puzzle nnaku lwaleero mbu agenda kwanjulwa, naye tutegeddeko mbu kubadde kukyala era nga mulabyeko abayimbi banne nga bamuwerekeddeko nga kwe kuli ne Bruno K nga beesaza obukanzu awo, ne ŋŋamba kyekyo obalabye. Ffe tubaagaliza birungi byereere era tusaba Mukama Katonda oyo abateeremu obwangu, buli kimu kye mukola n'obufumbo bwammwe mubeere obutukuvu, mubenyumirizeemu, n'ebirala bijje nga omusucceedinga mu music n'obufumbo nga butambula bulungi. Eyo tuvuddeyo.
Tugendeko ku kitebe wali kya NUP abantu bakedde olwawulidde nti bagambye nti emikono tegyaweze abantu ne bagamba nabagambye nti ne babuuza nti mwagala tuleetere muki mutrera tuleete baasi namba nti ffe emikono tugirina muyinza okuba nga mwagala mukaveera nti nedda ffe tuyinza okusitula amabaasi galeete emikono kakati maama wuno agambye tuli bako era tuli bako. Very good, that is out. Omyaka ejange saagala kintu ekyo kubeera mu Uganda. Tugulewo amaaso tetwaga abantu kutusirwa mubwoyogera bajja kutwala abaafu ewamwe nayo baafa kukwatibwa oba tufa tufe oba tusigalewo abaafa tuziike oli bamukubye gwe buko mulambo continue with your journey newe tetujja kubeeramu ebyo batukwase twenyigirize ani agenda nze nga ayogera tojja kunyigiriza aga Katonda mukolonyayi kuluno nwana paka ku ntebe. Uganda osekawo kaaba olaba abavubi bo bagambye nti nedda naffe waneeno ku nnyanja tusobola oba emikono mujagala nga tugireetedde mu bwato era tusobola baabo tugana pakinga ku maazi tusayininge abantu basazeewo yekyali kulana Robert Kyagulanyi Ssentamu wamugambye tetukuwadde emikono gyaffe jangu weesimbewo ayayayayayayaya wewe abavubi bagireetedde mu bwato oba ku maato nga woobiraba naye nga byonna bigenda mu maaso bo abantu bagambye nti ffe tuli ene nateete newa tutereeza nti era ffe tuli lwedde tumanyi nti ennaku z'omwezi nga 23 tuyina laaleezi zaffe. Mwenna tugenda kuyisa ebikujjuko abayina ebidduka parking weeri waggulu wali tugenda kuba tukikolako era tulina omukisa gw'amaanyi ffenna mbakoowoola mwenna gye muli mukeere ku makya mujje security weeri twagikozeeko poliisi yatuwadde olukusa ekisaawe baakituwadde teri muntu yenna agenda kutaataaganyizibwa ensonga twazikozeeko era otwebaza Uganda Police. Abantu bange mwenna mujje n'essanyu lingi abakulembeze bonna ndi nabo mwanguweeko ku lunaku olwokubiri mujje twanize pulezidenti. Ensonga y'emikono eyo mugitulekere temugyogerako kyawedde teri nsonga egenda gaana pulezidenti kubeera ku ballot paper ne bwaba mwana mutakiraba ekyo tekiriyo tekisoboka. Mbagaliza buwanguzi ezo biwulira ate munange nga tweyongeddeyo ensonga za hamu ne Elias Lukwago zo zikyalanda Lukwago buno awanda muliro baleeta ekisajja bakiyitanga Sobi ala yakijjulula saba kisonyiwo byonna byakisobako naye ekisajja kyali kinzise Sobi yaleeta abasajja nga balina emiti girimu emisumaali bwe nzikirira ne ttiimu yange tugende okulwana okulaba nti baali bazitidde ku paaka yadde kati yagijjawo hamu asolooza empya n'enkadde ku ttaka lyaffe teyasasula n'ekikumi nti eggwanga alisasudde kubanga obwo bugagga bwaffe ekisaawe teyakisasula yakifunira ku bwereere kati ye yasolooza ne bwotwalayo omupiira olwaleero nti KCCFC egenda kusambirayo omupiira maaci emu bakujjako miliyoni 10 maaci emu okusambira mu kisaawe ekyo akujjako miliyoni 10 kiri gwe byogamba nti aseti yaffe yagikulaakulanya yeekulaakulanya nga bana bagaa nti batununula nga beenunula so property zaffe zigende bwe zityo KCCA okuzannyira mu kisaawe kya hamu miliyoni 10 nze sifaayo nga nzisasula ewa mulindwa ekitende kuba nayo tulina maaki gye twasasula nze ndi petroli wa kirabu era sebo ndi mu lutalo lwa kuzimba kisaawe kyaffe yadde obusente bujja bwakekwa naye atiisa obujjawo tubukozesa
era tulinako wetutuuse mukuzimba ekisaawe kyaffe nga petroni wa club tulwana naye twahostinga omupiira ogwa CAF ne bagamba nti ekisaawe kyammwe kikyali construction site temujja kuteekawo omupiira ne tugamba omupiira gugenda wa abantu baffe abali mu management ne bagamba nti bagenda kusasula Muhamuzi Stadium hamu n'abagamba miliyoni 10 naye Mukama Katonda n'atuyamba ne CAF n'egugaanayo no yabayamba kubanze nali nkyafafagana n'abannanga betukulembera mu KCC tetuyinza kuwaka hamu miliyoni 10 ku kasaawa ako keyabba obubbi wali yagalamu wameka Lodimea ndika naawe wakiri tuziwa Mulindwa era twamaliriza omupiira tukusasudde wano twazo nkubuulira Mulindwa ne bamuleeta wano ekisaawe kye twasasula miliyoni 10 okusambirayo omupiira ekitende naye nga tetuziwadde hamu yabba. Jjukira waliwo amawulire agayitinganye anagalabyeko olunaku lwabadde lwa yesterday nga bagamba nti ekiri mu Kampala mbu bakampaining agent ba omukulu Lodimea Elias Lukwago mbu bamugambye nti wonna aba toyongeza kasente akampainingira nti munange ffe twandibanga tukola ki tujja kuddukako mbuhamu ataddeko omudiri gw'ensimbi eri oyo omuntu yenna ali wiringa okubanga anisitinga obanga atoolako ajjako kale ng'ajjako omukulu Elias Lukwago ku wa Lodimea mbu oba n'abaani nagalabyawo nga gayitingana mbu mweteefuteefu okubanga amuteekamu akasente mbu asobole okubanga ajjako Elias Lukwago wa Lodimea nti kubanga muli bubi amawulire gabaddewo awo nga gayitingana ningalabako ku mikutu egy'enjawulo ningamba aya ebyo byammwe nze ndiwo kubanga nkola ki nga batuusaako ate nga byonna bigenda mu maaso essente z'akabokisi ono yasazeewo nabba essente z'akabokisi ndowooza n'akola ki n'amyansya. Bakyala bannange omukyala oyo gw'olaba yabbye ssente z'ekibiina almost miliyoni 3 n'omusobyo mwe mwabadde ne ssente z'akadaama ze yabadde asondedde emyaka 3 nga muganda bwe yamuteeramu ekyo ekibiina nyabo omukyala oyo bwe munaaba mumulabye mumugambe Krisimansi etuuse bakyala banne bagenda mugwa mu bulago bakyala bannange ebintu by'ebibiina bino nga mujja kufa pressure olaba naffe bennyini tuzeeterekera naye ng'owulira zikuwokya lwaki mukwasa ssente ne muziteresa abantu kale mbagambye byangu si byangu abantu naddala ebibiina tubanga tugendera okuba nga tutuuka munaka enkula woowulira abadduse n'obubokisi abakoze bwe batya naye nga weebityo munnange webiri kankutwaleko kati ninkuweko ka sneak peek ekiri ku kitebe kya NUP bannange nkugambye nti babagambye nti mikono gye giganye okuwera ffe tujja kweteeka tuleete ne bbaasi oba mwagala nkomyewo nja bakubira kasavu kanyama wali wenviriddeko nina meeting gyendimu ne bwenjiddukamu eyo meeting bagenda kungoba meeting nteekwa ogikolako it's a master 10 ngibaddemu kati bamanyi ngenze kugula ku mazzi gaagano bamanyi ngenze ku mazzi naye nga ate nina okudda ku mmeeza essaawa zino we tuli wano loole ne baasi ziddemu ziyise baasi ziyiwa ky'olina okumanya oli ku Mapu Media TV embeera bwetyo bweri ow'eddembe kiki kyolaba ekigenda mu maaso wano buno bukodyo bonna bwe twetegekeredda ebyo byonna twali tubisuubira nti nakyemalira asobola okubikozesa bayakozesa abantu baawa emirimu kati bwe yabakama omulimu kati amukozesa asobole okutuukiriza byayagala ku luno
basabye emikono mulese n'amagulu n'amagulu tujja gatwala ate ekiriwo ekirungi nti be batusookereza katubawe emikono 10,000 bo balabe ekyokukola oyo ow'eddembe twayiseko mu gulawundi ye Kawempe nga bamaze okuwa kaadi ne tuddayo naffe tuverifyinga eddala gwe bawadde kaadi mutuufu maama gulawundi kye yakoze abasajja nagenze okutuuka ku bantu 10 tetwafunyeko muntu n'omu akuopozinga bannakawempe mbebaza ekisooka bandaba byokola mu angozi zonna abannakawempe abasinga bawagizi ba NUP okundaba wano kabonera akategeeza nti ekikwata ku NUP sikukiramu kati ebintu bya NUP byonna mbibaddemu ekyo kimu sitwago zonna zibaddemu ekyo kyakubi ate services zonna ziwaddeyo kubanga ekikola ku services zikola bwebeera sitwago mbikola bwebeera bya kibiina mbikola kale amiina gende Kawempe owuute kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga wamala ng'onyiga kadde ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.